ggwanga lino era nsuubira even nga maze okuwangula omusango guno nti I am more re-energized ate nfunye okusoomozebwa ate okw'amaanyi okulaba nti nkyalina ekyamaanyi kyenkyayinza okugatta ku kuzimba eggwanga lino. Era mu mbeera eyo njagala okutegeeza abantu b'e Nakawa East n'abantu ba Uganda mwena okutwaliza awamu nti nsazeewo ngenda kudda mu kalulu mu mwaka ogw'2026 nti kimenya mateeka kooti y'amagye okuvunaana abasiviliani bonna, wabula si basiviliani bokka wabula ne bannamagye. Mu kaseera kano waliwo abantu nga Dr. Kizza Besigye ababadde banyigirizibwa, eddembe lyabwe libadde linyigirizibwa olw'okutwalibwa mu kooti ey'amagye. Waliwo baganda baffe bangi nnyo abakaramoja abakwatibwa mu mambuka eyo mu Eastern eyo abavunaanwa mu General Court Martial. Waliwo abavubuka aba NUP abakwatibwa kati emyaka kumpi 4 ababadde bakyawere nemba n'emisango mu Court Martial. Bonna n'abalala be tutamanyi bagenda kuganyulwamu mu nsonga eno ey'okuvunaana abantu mu kooti eno gye bagambye olwaleero nti teri mu mateeka. N'olwekyo nze ng'omuntu ndi musanyufu era neebaza abalamuzi ba kooti ensukulumu. Well, nze mbadde mumativu nti bajja kukola ekituufu era mu kaseera kano mu nnaku zino okuva lwe baawa notice mbadde nzija nsoma ensalawo eya Constitutional Court okulaba wawe bayinza okwesigama okwagala okukyusa, naye nga ndabira ddala ensala ya Constitutional Court yali mu mazima era nga ne bw'oba olina engeri gy'oyagala okukyusakyusaamu kiba kizibu nnyo. Era nze ng'omuntu mbadde mumativu nti olwaleero Supreme Court egenda kukola ekituufu, egenda kusala mu mazima n'obwenkanya era bannayuganda bajja kuva mu nsonga eno nga be bawanguzi. Petition eno nagifayiringa mu 2016 mu 2016 mu mwezi ogw'11. Constitutional Court neewa ensala yaayo mu mwaka ogwa 2021. Attorney General n'ajulira era mu 2021. Okuva olwo paka kati guno omusango gubadde guli mu Supreme Court. Naye nga tannaba kuwa major ruling, Ssaabalamuzi atunnyonnyodde lwaki. N'atutegeeza nti mulimu abalamuzi 2 abaali ku pano eyawulira omusango aba retiringa, abaawummula emirimu gy'obulamuzi. N'atutegeeza nti n'abalala 2 kyannaku nnyo baava mu bulamu bw'ensi era ne kiwaliriza kooti okuddamu okureconstitutinga. Kyatwala akaseera omukulembeze w'eggwanga okwappointinga abalamuzi abapya, neera ne bwe yabappointinga olw'okuba n'ekizimbe kye baali bakoleramu kyali kyakwata omuliro. Supreme Court teyalina premises muyinza kukakalabiza mirimu gyayo paka lwe baafuna ekizimbe kino ekipya ku headquarters za judiciary. Struggle twagitandika era nze ng'omuntu ngiruddemu okuva mu mwaka gw'2000 nga nnwanirira bwenkanya era nga nnwanirira okulaba nti bannansi bakulaakulana, nti tulina contribution gye tuteeka ku ttafaali ery'okuzimba eggwanga lino. Era nsuubira even nga maze okuwangula omusango guno nti I am more re-energized ate nfunye okusoomozebwa ate okw'amaanyi okulaba nti nkyalina ekyamaanyi kyenkyayinza okugatta ku kuzimba eggwanga lino. Mu nsonga eno kirungi nti ensonga eno egenda kutereezebwa. Ate ekirala kooti kyekoze nti teyambye just bannansi ensonga eno okutereera n'abamagye nabo, kubanga abamagye nabo babadde batulugunyizibwa nti oli w'amagye oli private onyiziza mukama wo meja oba captain oba ki n'akutwalayo just olwokubanga omunyiziza ne bakusalira eyo emisango egitategeerekeka oluusi n'okutwala kalabba. Kati n'abamagye nabo bafunye obuwolero
ku lw'ensonga eno. Katusuubire nti ekiragiro kya kkooti kino kigenda kuteekebwa mu nkola bunnambiro, kubanga ebiragiro bingi ebya kkooti ebizze binyoomebwa. Kkooti nega nti omuntu ono tumutadde kakalu ka kkooti, ne baddamu ne bamusiba nga tannafuluma na geeti ya kkooti n'ebirala bwe bityo. Katusuubire nti ekiragiro kino kigenda kuweebwa ekitiibwa kiteekebwe mu problematic in every sense. It has been used to persecute civilians, and that's why for a very long time we have had political prisoners, NDP political prisoners held there over 4 years. And then recently Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, Councillor Aaron Kiza added to that list. There is no place for a military court to try civilians, and we are glad that has come through very clearly in court. We are glad that the Supreme Court has listened to the voices of Ugandans over time, because the people of Uganda have spoken again and again. Amateka bagenda mu courts, ababaka ba parliament ne bakolereyo n'awalala abamu ne bagenda ku street n'ebirala. Eyo struggle basewo ne banyabo. Era olunaku olwaleero twagala kwebaza abanamateeka abadde bagoberera ensonga eno. Kkooti ensukulumu yakyogedde bulungi nnyo nti eyo si kkooti, era abantu baffe ababulijjo tebalina kukozesebwa mu kkooti eyo. Era nekyogerako bulungi ne banamagye abawozesebwa balina okuba n'eddembe lyabwe, si kubatuusayo ne babatulugunya ne babatuusako obulabe babadde batuusaako. Twagala kwebaza bakomuledi baffe 9 abaagaana kukkiriza emisango gye batazza. Mujjukira bulungi Balamu ng'akolera ku biragiro bya Museveni yagenda n'aperereza abawagizi baffe abamu 19 ne bakkiriza emisango gye batazza, naye 9 mu bo ne bayimirira ne bagamba ffe tetugenda kukkiriza emisango gye tutakola. Era bwe baba batulaba olunaku lwaleero ekitalya tubeebaza bazira baddala. Ffe nga NUP bukya mu mwaka gwa 2020 abantu baffe abawera ddala 12,000 bayise mu kkooti y'amagye eyo. Mujjukira abantu baffe bebajja Kalangala ba Edi Mutwe banubiyanirira abalala babatwala eyo kkooti y'amagye ekibadde kigifuula nga si kkooti nga byekola tebiri mu nansa completely. Ne bagamba nti babasanga n'amasasi simanya 2 ekavule, abantu 49 n'obateeka ku kisango bwe kityo ne babasiba emyezi 7. Kakati ne batwala abaana baffe abalala abamaze emyaka 4. So tuli basanyufu n'ensala ya kkooti eno, era abaana baffe tubeekalijinga kati beleeti tugenda kuzambalira ddala, kubanga badde batya kwambala beleeti zaffe nga batya kkooti y'amagye. Twabagamba beleeti zaffe si z'amagye, overall zaffe si z'amagye. Kakati engeri kkooti y'amagye kkooti ensukulumu bwekyogedde bulungi nnyo teri si kkooti, tusuubira nti ate temugenda kuddamu kukwata abantu baffe abambala zi beleeti abambala zi overall zaffe n'ebirala kati tusimbudde. Mwebale nnyo.